Kooti y'e Kawempe ng'ekubirizibwa omulamuzi Aine Mbabazi Doreen etandise olwaleero okulira omusango ku muliro mu bantu okuvunaanibwa avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu mu kibiina ki NUP Akiso Benjamin awamu ne munne Mayanja Ismail. Omujulizi aleeteddwa oludda oluwaabi nga musirikale wa poliisi ASP Munobe Leonard akulira ebikwekweto ku poliisi y'e Wandegeya ategeezezza nti okugomba obuwala mu bano yamala kutemezebwako omutuuze omu nga bwe waaliwo abaali beekalakaasa nti era bano awamu baali basajja 10 n'abaana 40 nga bakwataganye n'ebipande okwali obubaka obugamba nti Museveni must go ng'era bano agambye nti baali bakutte n'ebbendera z'eggwanga. Bano ategeezezza nga bwe yasanga tebalina lukusa lwonna lwebakkiriza kwekalakaasa. Oluvannyuma omuwabi wa gavumenti Bruce Tonjire asabye kkooti eyongezeeyo omusango asobole okuleeta abajulizi abalala kyokka nga ye munnamateeka w'abavunaanwa Kakulu Tumusiime asabye kkooti abantu be bakkirizibwa okuwooza nga bava waka era ng'ono aleese abayima. Munnamateeka wa gavumenti Bruce Twanjirwe ku nsonga eno asabyeyo obudde asooke yeetegereza ebiwandiiko by'abayima ebireeteddwa n'oluvannyuma abeeko ne kyayanukula ku kusaba kwa bano ekintu ekirese ab'eŋŋanda z'abavunaanwa nga si bamativu. Alina okuverifyinga empapula z'abeeyimirira abantu. Ekintu kyatandika mpolampola ne kati kigenze wala. Tugenda okulaba nti omuntu yali badde afuna obwenkanya mu bbanga lya lunaku lumu, state ayongezaayo weeks 2, n'amaani ayongezaayo weeks 2, ne gumala ne gufuuka omwezi, tegifuuka emyezi. Tulina aba-activists bangi ssaawa zino abali mu makomera olw'embeera eno gye bayisibwamu kooti. Munnamateeka Kakulu Tumusiime atubulidde ku bibaddewo mu kooti. Oba baali bagezaako okukuma mu bantu omuliro beekalakaase nga 2 Ogwokubiri mwaka guno. Ne tujja wano ne tusaba beeri ne bagigaana, so leero tubadde tukomyewo ne baleeta omujulizi asooka mu musango guno. Bwe tumaliriza omujulizi ne tuddamu ne tusaba beeri kubanga ddembe ly'abantu baffe kusaba beeri. Ono ategeezezza nti abawagizi ba NUP bangi bakyali mu kkomera era n'alaga obwennyamivu ku kya bannamateeka abawolereza abantu bano bagamba nti nabo batandise okukwatibwa. Omukulu wa poliisi ya Uganda yagambye bakwata abantu abasukka mu 7 kuva akalulu we kaatandika. Abaffe be tumanyiiko namanya ne bibakwatako tubamanyi bawera 13,000. Abalala tetunakubamanya kubanga abamu bakyabakwese babawambye bakiki. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindiri.